Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe Kikonyogo. Katono nnyo okujjukiza we twakoma mu ssuula yaffe eyayita. Kaweke yali amaze okukkirira e Kaganga ezzangwa gye batambulira ku mabega ng'obwato. Banne abasatu baali bamaze okugwibwamu encukwe era bonna ne babeera nga baasattira nnyo ki kye baalina okukola okuggyawo obujulizi bw'omulambo ogwo. Baafuna enteekateeka z'okubeera nti baali baakuguvugira mu mmotoka bagutwale e Kigaya, eyo gye banaaguleka n'emmotoka bo bakomerewo ku bugaali bakise ekikolwa kyabwe ekyo. Nayanguwa mangu ne njolekera eri ow'omuluka era bwe ntyo ne mbeera nga nalonderwa omusajja gwe nali ow'okwolekera naye ku mwalo e Kigaya nongere okumanya bassenkaggale bano kye baali bazzaako. Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu ssuula yaffe ey'ekkumi, akamegge enjovu kenkanawa. Ziim 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 ziim. Bwe ntyo bwe navuumya mmotoka nga tutuuse mu masangazziro e Kawuna ndyoke ngiwete erage ku kkono ku ludda oluliko Kigaya. Olwo nno ng'ebuuka Bibanda. Ye singa bwali bwa misana abantu banditukubidde n'enduulu olw'endiima gye nnali nfuumuula. Nagifuumuula nno naye ndaba nga ne Londobe omusajja eyali amperekera wali waatudde gumuli ku mutwe. Yalwa ki n'anyeenya effolooma ye n'agamba nti, ng'ogikubye sekkennya ey'akabi. Omanyi mu kuweta ensonda oba mu kuyimirira nga mmotoka ebadde ku mbiro nnyingi oteekwa okugizza mu ggiya ey'amaanyi ng'eno bw'okendeeza omuliro. Eyo nno ggiya ey'amaanyi munno gye yayita sekeni. Bwe yavaawo n'agamba nti, mu kkubo ly'otamanyi osobola otya okufumuula bw'otyo? Konze nti, si nze nfuumuuka, mmotoka yeefuumuuka. Awo obadde owubiddwa. Londobe yali musajja lwadaaga eyayawulira waggulu ng'omuvule. Yalina ettwe nga liringa ery'ente ennume, leero nga si mutwe wabula ffolooma. Emikono gye gyali gya bitege era n'amagulu nga bwe gatyo. Yalina enviiri za munyerere. Bwe yatuuka ku kyenyi n'akula bbababba, so ng'embuga z'amatu yalina za kigero. Ekiwato kye nga kya kiyindi oba nandigambye nti kyali kyamakudde. Omutwe gwa Londobe Katonda yagukolera ddala nga kiri awo kipumpuli okutali nkoona. Era mbu ekyo n'amabega eyaseeterera byawalirizibwa ab'ekinywi kye okumuyita muserebende. Ebyo byonna nno nabimwetegerezaako nga tukyali eri ku muluka. Eno mu kkubo ne mu maaso gye twalaga teyaliyo bbanga lya kwetegereza muntu. Wabula ery'okwogera eryo twalifuna ne nsobola n'okwetegereza eddoboozi lye. Nga tunaatera okuyingira Nabbamba w'agabira eyali mu maaso, Londobe yambuuza nti, kankinye simanya ekitaawo. Omuganda asiri bw'omubuuza ekintu eky'enkukunala akuddamu nti, ky'olabako ky'obuuza. Naye ne Londobe mpozzi olw'obuligo kyeyava abuuza ekibuuzo ekitasaana. Ate oba yalaba nga gye nnalinda essemmotoka yawulira nga mpita nti taata oba nti maama, kale ye yali ayagala kumunnyonnyola ngeri ky'okusingaawo. Nange kye nnava mukudaalira nti nze sirina kitange kuno ndi mugwira. Ssebo n'olaba oli omusajja kankinya seggaali omulamba n'omugamba okuzaala nze nakunkunya edda ng'enswera y'oku mugugu. Nalaba ayagala okutondowala ne muzibiikiriza nti, ye nga ndudde okuyita eno, simanyi agabira gano bagasaawako. Ye kwe kunziramu nti, nedda, okuggyako eri ku mwalo kwennyini tewali kintu kyali kikyuseeko. Eri ku mwalo baayongera okugaziya Nalubabwe n'ekibangiriza awaagomolerwa amaato n'okugasiika baakigaziiriza ddala. Ate eri ku kkono ng'otunuulidde ennyanja kwe kugamba nti ku kikono ky'ennyanja eky'ebuvanjuba yeezimbiddwa Jjalaja. Leero kaŋŋambe nti omwalo gwonna ogw'Ekigaya gulongoosebbwa nnyo. Yali akyalondobereza ng'eyanyaga emu ne tutuuka ku mwalo.
Emyaka 10 gye namala nga siyita Kigaya gyafuula omwalo ogwo omujja gye ndi. Naye olw'okuba nti ekyokwetegereza omwalo si kye nali ŋŋenderedde, saakirwako n'enzira ku birala. Bwe twava mu mmotoka ne tusooka tuyimirira awo mu mbubu nga twetegereza okuwulira mmotoka y'abazigu bw'ejja naye yali tennaba. Mu kifo ky'emmotoka twawulira mpisi nga ze zijja zigujubana olw'ennyama gye zaali ziva okusikula. Ezo bwe zaamala okutugwa mu matu ne ndagira Londobe ne tunoonya aweekusifu awasaanira okukweka mmotoka. Bwe twamala okuzuulawo mmotoka ne tugikweka awo. Najjayo emmundu zange zombi ze nalina ne nzisumululako obuuma obuzigaana okuleekaana ng'essasi likubiddwa. Emu ku zo nagikwasa Londobe nga mmaze n'okugiwangamu ebyasi. Nali mukwasa ttooki ne mmugamba nti bwe banaatuuka tujja kusooka tubassa akasiiso okutuusa lwe banaamala okuggya omulambo mu mmotoka. Bwe tunaalaba nga bagwebagajja okugenda okugugodomola mu nnyanja tujja kubasemberera. Tunaaba tuli kumpi okubatuukirako ddala gwe n'obamulisa n'ettooki nange ne nkuba ekifaananyi. Kasita olaba ng'ettaala eno ey'oku kamera emyasa nga ttooki ozikiza ng'okuba entuumuusi y'essasi emu mu bbanga kyokka tokuba omuntu yenna. Ebinaddirira nze naabimanya. Ebyo nali naakabijja mu kamwa ne tulengera ettaala ya mmotoka ng'emwenya ku makoola g'emiti mu kibira. Mu kaseera ako nali sikyalina bbanga lyogera, wabula buli kye nabanga njagala Londobe akole nga nkwata mukwate ne mmulaga. Ne ku mulundi guno nakwata mukwate ne mmuwalawala nga mmulaze eri ku lubalama lw'ennyanja kwennyini. Eyo gye twasanga enkangagga z'amaato ezaggwedda ku mpagala ne twekweka omwo. Twali twakeemalirayo tuti nga teriri busa, abalindwa ne beerula. Mmotoka bwe yamala okuyimirizibwa okumpi ne bwe twali, abaagirimu ne batandika okwesolosa ebweru kinnoomu. Ndowooza bajja beekobaanye nti bwe tunaatuuka eyo tujja kusooka tuyiteeyite twefaanaanirize ng'abalina gwe tunoonya. Era bwe batyo bwe baakola. Baalaba teri abagamba nti woowaayi ne batandika omulimu gwabwe ogwali gubaleese. Baasooka ne bayiringula oguyinja ogunene ne baguleeta okumpi n'emmotoka. Bwe baamala ne balyoka baggulawo emabega wa mmotoka eri mu kanyomero ne bakukunulayo omulambo. Ffe nga tuli eno ku ludda olw'ebuvanjuba, bo bali ku ludda olw'ebugwanjuba ate nga mmotoka yeeri wakati waffe. Twalaba basitamye emabega wa mmotoka ne tuyimuka ne tusooba okutuukira ddala ku mmotoka ku ludda lwe bataaliko. Bwe twatuuka awo ne tusitama nga twagala tumale okuwulira bye boogera. Mu bye baayogeranga temwali bingi wabula okugamba nti siba nnyo, nyweza ne myunyuula nnyo. Ndowooza baali basiba olubengo ku mulambo. Kyamazima abasajja abo nali naakamala ennaku 2 nnamba nga mbawondera buli gye balaga, naye nga tewali n'omu ku bbe yali akimanyi. Ate Kaweke bwe yakivumbula mu kifo ky'okubuulirako banne yagenda kweyimbamu muguwa, ekyekyama n'afa nakyo. Kyokka mu kiseera ekyo nali nfunye okumalirira okw'enjawulo. Neeweerayo ddala n'emmeeme yange yonna okweyoleka abasajja bano. Newankubadde bo baali 4 nga ffe tuli 2 tekyali kikulu, kubanga ffe twalina emigemera wala nga tugyesiga. Bwe twayimuka we twali tusitamye kwe kwetoloola mmotoka ne tudda ku ludda luli eyali bassenkaggale. Olwayerula ne tudda mu bbanga, munnange Londobe n'amulisa n'ettooki ow'ekifaananyi n'endasa. Kawaatu omwangu ate omukambwe Naluwali nga yaboggodde dda nti ani oyo? Yali tannakimalayo, Londobe n'aduumuula ekyasi nange n'ensindika ekyange. Kawaatwa yali tannakka bbeeyi, kyeyava alagira waddanga eyali atulinaanye nti mwambalire nga tannakuba masasi malala. Bwe yawulira okubwatuka okw'emirundi 2 ate ng'emmundu ezimu ezitaali za mulembe zibaamu amasasi 2, yalowooza nti eyange yali esigadde enkalu. Kazzi munne waddanga gwe yasimira obunnya n'amuziika. Yali ajja ayanjala amagalo ng'omuwabutu asigadde awali omulwadde, konze nti oddawa, tonneemoolerako, ndaba nno. Essasi nalimuviiramu bulekwe
era eyo ye yali enkomekerero y'obulamu bwe. Essasi bwe lyamusensera mu mutima, entegetege ne ziggwamu amaanyi, n'atalantuka ng'anywedde akakongolazziga. Ekinene ne kyedomola ku ddimwa beddu. Awo Londobe we yayongerera entummuusa endala n'egenda n'ebulira eyo mu liyanja. Bali nno bakitawe baali babula kukojoba mu mbogo zaabwe. Buli omu yalowoozanga nti likutte munne, nagenda okulaba nga bateekako kakokola tondeka nnyuma. Kyenava mboggoka nti, adduka gwe nkuba. Kawaatwa amampaati gwe gaasooka okuggwamu n'awanjaga nti, nedda ssebo, tokuba totta, nze nnyimiridde. Olwo ne banne bombiriri ne bayimirira. Omudumu gw'emmundu nali nguboolekezza era nga nabo bagulaba bulungi ku mwezi. Bonna bwe baagutunuuliranga ne bamanya nti ensi bagisiibudde. Nalaba bafunye encuku emala ne mbalagira okutambula nga balaga ku mmotoka. Bwe baatuuka ku mulambo ogwali mu kikutiya ne nsika ttooki okuva mu ngalo za Londobe ne mmulisa wansi ne mbabuuza nti, abange kino kiki? Ampuliriza omulungi, olwakadde akatutwala akasira baggo. Nzikiriza tukomaawo olwaleero, we tujja okutandikira twongere okumanya biki ebyaddirira nga ngudde bassenkagale mu buwuufu. Akuume atakumira mpeera.